Ebyaddala omusajja ono akaddiye mazima laba bwatunula aba ainali mu kusaba Museveni byobufuzi wallahi mumutulugunya nze singa nali part ku family ya Museveni singa sikyamukiza mu pressure za byabufuzi omusajja mukadde nnyo. Yes, ampuliriza kakati nno bukedde ampuliriza ate lwogome wuliriza nnyo embeera emaze okubeera nga etabanguka munda mu ggwanga erya Tanzania abantu batandise okuttingana. Wuliriza olunaku olwaleero ng'ennaku z'omwezi 29 teri kulanga kulala bano abantu beeyo batandise okubeera nga basuula akalulu kakati intaneti yamaze dde okubeera nga eggyibwako mu ggwanga lyonna erya Tanzania. Ani yawadde omukyalo ono amagezi? Ampuliriza tunula ku screen y'essimu yo ojja kutegeera ani yamuwadde amagezi. Wuliriza nnyo Tanzania kamaze okubeera nga kaggwamu. Samia Suluhu ebigambo byandimwonoonekera waliwo enteekateeka z'okumuwamba ono ate nga naye obunkenge bumulimu era nga akalulu kasuuliddwa kigambibwa nti obukuumi bweyongedde dda nakutegeeza gye buvudde nti oluseregende lw'amagye agakwata mu 500 gamaze dda okusala ebooda ne gayingira munda mu ggwanga lya Tanzania era nga amagye gano gagenze kuuma mu kyalo ono bano beeraliikiridde nga bamanyi nti amagye ab'e Tanzania bennyini bajja kumulyamu olukwe bamuvundike oluvannyuma lw'ono okubeera nga alemesa abantu okwesimbawo. Kaakati nno amagye agakwata mu 500 ge gasaze booda ne gayingira mu ggwanga lya Tanzania ogenda okuuma omukyalo ono. Wuliriza waliwo ebigambo ebimaze okubeera nga bifulumanga byantiisa nnyo ebijambiya ampuliriza nga Honorable Ssekikubo yakasimatuka okubeera nga attibwa mu bigambo bye yategeezeza ensi nti ngenda kubeera nga nfa ngenda kubeera nga nzitibwa kyokka bagenda okunzita beba NRM bennyini bembadde enkola nabo. Kaakati ono nga yakamala okutugamba ku mupango guno oba olukwe luno badde baagala kubeera nga bamukuba amasasi n'asimatuka ebijambiya. Kati wuliriza ekiri empigi ate kifumba mutuku nga twakamala okulaba abantu nga batemwatemwa ewakiso mu ggombolola Town Council ey'Ensangi mu Town Council ey'Ekyengera eggombolola y'Ensangi mu ssaza liri eryeri oba Busiro East. Kaakati abantu nga batemwatemwa ebijambiya wulira ekigudde empigi wenjogerera wiiki emu abantu 15 be baakatemwatemwa ebijambiya. Ani abatema? Gavumenti ampuliriza wuliriza obunkenke emaze okubeera nga egoba n'okuwera okubeera nga eno gavumenti egobye foreign funding yenna ne NGO zonna esente ezireetebwa okuva mu wanga aga Bulaaya ng'eggwanga erya Germany gavumenti eziweze. Bano bagamba waliwo sente ezibadde ziyingisibwa mu ggwanga erya Uganda nga ziva munda mu ggwanga erya Germany nga balaga mbwe sente zino zijja kuyamba bibiina bino binane government organization oba NGO wabula nga sente zino mbu zibadde ziteekateeka kumamula ku gavumenti nga ziyita mu bantu aba opposition bebaziwa. Kaakati nno gavumenti ebiweze NRM omwegeze waayo amanyiddwa nga Mwami Dombo ebigambo bimwononekedde. Jjukira nti ono yavuddeyo n'ategeeza ensi mbu Mwami Kyagulanyi alina kubeera nga yeesimbawo ku bubaka bwa parliament so si kubeera nga yeesimbawo ku bwa pulezidenti. Dombo agamba nti Mwami Kyagulanyi abalumizza nnyo omutwe talinga ba PFF talinga ba DF talinga ba DP talinga bano abasajja abalala abasalawo ne bagamba ffe tuwagira Museveni. Kati Dombo agamba abadde ayagala Mwami Kyagulanyi alekerawo okubeera nga yeesimbawo mbu Museveni mulangirire aleme kubeera na muntu amuvuganya. Kati wuliriza waliwo entabweze waliwo okutya okulya n'okombesowaani munda mu kibiina ekya National Unity Platform. Waliwo amawulire agava munda mu kibiina kya NUP amawulire gano nga si malungi n'akamu n'akatono. Waliwo okweyuzaayuza kuno nga kwa munda waliwo okweyuzaayuza kuno nga kwa munda mu kibiina ekya NUP. Kaakati n'ebigambo mbikuleetedde obyewulirireko era obyerabireko gwatambula naffe mukwano gwange ampuliriza. Nkugambye nti nze Master atudde emabega w'omuzindaalo okusoosotola ensonga zonna n'okuwa emboozi otegeere Tanzania gavumenti yandiwambibwa intaneti ejjiddwako leero kulonda wabula nga sinakutuuseyo kansuke nkutwale mu katambi kano katono nnyo tukomewo video jimpera ekigalo wuliriza nkomawo. Konde Kiperempe omutuuze ku kyalo Mayembe mu Mpigi yenna ajjudde ebiwundu olw'abantu ne gye buli kati batannategeera abamuzinduukiriza ne bamutematema omutwe. Nali ntambula amanzikirira ku kkooti ndi ku simu bwe nti sanga abavubuka baali babiri kati nali nkutte bwe nti essimu kuva kwe kunkuba ekikonde eky'amaanyi ennyo guno omukono guno ogwa right. Ne Stanley Kawooya ow'ekalagala naye yakakuba ku matu oluvannyuma lw'okusimatuka abatemu abamugwira bwe yali eddeeka ne bamutematema omutwe. Ngenda okulaba omuntu
ng'atambula ava waggulu akkirira nga muvubuka muwanvu ali wakati w'emyaka nga 25-27 kakati omutima ne gwekengera ne nkwata essimu eno njagala ogizaayo munda awo yagirayo ekintu wayasooka kuba eno sayidi eno ate ye Abbas Ssebadduka omutuuze ku kyalo Bukakala wetumusangidde ng'omutwe akyagusibyeko bandage olw'obulumi bw'ayitamu abatemuli bwe bamulumba ngadde eka ku ssaawa nga 4 ez'ekiro. Era akatandika okwambukawo ambe alimbaviira bampiteko wekunkuba akatayimu wano ewasooka wane nensooka nempunga nensikirira wansi ne bannyongera nengwira ddala wansi. Bano n'abalala be tutasobodde kutuukirira bagamba nti abakwata bijambiya bano tebakoma kubatema wabula babatwalako n'ebyabwe. Essimu nali ngikutte mu ngalo ne baginjijjako nalina ssente mu mpale nazo ne bazinzijjako kati waliwo endala ezaali muno gyali $5,000 nga gyawamu ne mbaga akambawo essente mundeke nenzijjayo nenzibawa. Kati bwe mbayo bwe nti ne bangamba obunangiramu akaso nangamba kati okuwonya obulamu bumala otugiramu patana mu ssimu embaga nze sikyategeera kati netwanzamanyi na patana naye n'ensawo yalimu ebyapa mwalimu ne ku ssente nazo n'abitwala. Ssebadduka bwakati mu kuwunga ng'akubiddwa omutwe baamukako okuteekamu password mu ssimu ye baggyeko ssente. Ne bandaga essimu ne bangamba kwata tubuulire ppini otubuulire ne password y'essimu. Enkwata essimu naye nga sitegeera bulungi oyide nali mpunzi engezaawo kuggyamu gundi patani mu ssimu mbibadde. Okusinziira ku bakulembeze kati abantu 15 abakalumbibwa ab'ebijambiya. Olunaku lw'eggulo bwe bwawungeredde nga paaliyamenti emaze okuwera omukutu ogwa NTV okuddamu okusaka amawulire okufutuka mu paaliyamenti munda. Jjukira nti bano baakamala okubeera nga bawerebwa okusaka amawulire gonna agakwata ku General Museveni wali live. Bano baagobwa ne bagamba buli mukolo gwonna ogunaabeerako Museveni tebalina kusaalimbirawo yadde okwekulubebbeesa yadde okusembera ku mukolo guno gwonna ogwa mwami Museveni nga kwali. Kaakati bano bamaze NTV okugigattako okubeera nga bagigaana okuddamu okukavalinga eggulire lyonna eriri mu paaliyamenti. Kaakati nno ng'okusinziira ku mawulire ag'omunda galaga mbu bano baakavalinga eggulire era mbu eggulire lye baakavalinga mbu ery'omukyalo ono sipiika w'eggwanga Uganda Right Honorable Speaker Anita Amongo ampuliriza n'ebyali ebukeddeya eby'omukyalo ono eyali alina okubeera nga yeesimbawo n'abuzibwawo ate oluvannyuma n'alabika n'agamba nti nali sibuziddwawo wabula puresha yali evudde mu bakadde bange. Kati wuliriza ampuliriza bino byonna nga bigenda mu maaso okusinziira ku mikutu gwa NTV gw'ogugamba guli independent. Jjukira nti NTV ekyagigaana okubeera nga eddamu okusembera ewali Museveni okubeera nga basaka amawulire bano ba NTV eggulye bwe lizze bo bwe balikuwa bw'oba ofunye abantu babiri NTV eraga babaddewo abantu babiri bw'otafuna bantu era ekulaga nti ofunye bantu bw'osomba abantu era ekugamba osombye abantu nga obuwiiki bano kye baali baagala NTV naye efuuke nga TV endala ze mumanyi ezo mu mawanga agatali ga Uganda ezizinira ku ntoli za gavumenti nga gavumenti bwegamba nti kino tetukyagala tebakizannya bwegamba kino tetukyagala tebakizannya gavumenti bwegamba nti bantu mbawe kino wadde kifu nga TV ze kiwaayo. Kaakati NTV egamba tesobola kubeera ng'eri substandard obanga eringa ddaabo ddiira obanga ekolera mu nkola ey'ekizikiza egamba teyinza kukola ebyo ebikolebwa mu mawanga amalala agatali Uganda ku TV zeeyo nayo mbwejja ebikole wano. Kati bino byonna nga bigenda mu maaso amanyiddwa nga Thomas Tayibwa ono nga ye deputy speaker ow'eggwanga Uganda ampuliriza era abuuziddwa ku nsonga eno n'avaayo n'ategeeza ensi n'agamba nti mwami Museveni bw'aba yagana NTV eyo si nsonga oba agigaana agigaane oli candidate wadde mbogoba omukutu gw'amawulire gwonna gw'atayagala gukavalinge bimukwatako. Wabula biro byonna nga bigenda mu maaso saagala weerabire nti waliwo leediyo ezimu nga ne wenjogerera ne CBS eno yakamala okuddizibwa layisinsi okubeera nga eddamu okuweereza nga
omukutu gw'amawulire ogulina license eno yali yatwalibwa gavumenti era gavumenti eno yamanya license eno okumala emyaka n'ebisiibo wabula okusinziira ku bali abatulye ddala enkoto mawulire ag'omunda bagamba nti license eno yali yasigala ewambiddwa ne babagamba mugende mukole wabula kasita muva ku mutendera guno na guno ne mukola ebyammwe license tugenda kubeera nga tugibaddiza tugenda kubeera nga tugisazaamu kaakati nno wano wava okulya ne kombeso wani era emikutu mingi mu ggwanga Uganda gye tulabye nga bajja bagiggala emikutu gino nga gibadde gya radio oba olya kuno kwaliko Sapiensia kwaliko Akaboozi n'emikutu emirala ne Pearl of Africa nayo gye buvuddeko Pearl Africa radio yaggalwa kaakati nno twolekedde okulaba TV ennamba ng'eggalwa jukira nkugambye basooka giwera ku mikolo gyonna egiriko Museveni kaakati baagaseeko okugiwera okusaka eggulu eryonna direct mu parliament ekiddirira kiki bandibanga TV eno bagala kugiggala jukira nti TV eno ampuliriza si ya munnayuganda eri international kaakati nno bino ngo bitadde mu mabbali sooka owulire akatambi kano ampuliriza video gimpere ekigalo ompyo subscribinge bibino Dala wamwe mumuvuddemu mugambi nti Lwasande kati ye munyenye empya nimba kozeeki nze nga ndi kisati nga mbeera eno nga ndi backbencher nga najeyo omwoyo sirina nasubiri nati nange nabeera minisita sirina naye okubeera nga batuzanyisa ne batuvuuma ne batusiimulirako ebisooto nga tuli ekkololo Lwasande nga Honorable Kasolo anoonya akalulu yamugwenyako bwati nti jangu ija kati nga bwomanyi musajja otu yali akyanoonya akalunga akyabuuza banabuuza izambwa ate Kasolo yabuulira kubanga ekyuka n'amulaba nga muyisembwa niyo olwokuba mpozi Kasolo najja n'atagamba nti kyonfunye sooka okimenyewo siri mbwayo kiki omuntu akuvumira embwa ng'olikolwa ate nawe n'ogenda ng'osunda omukiro omugoberererwa emyaka Chichi. Dala chichimuntu chichi. Ayiriri. Nebuuza mutima omulungi kino sikyakuba nti nno ndi mukazito nebuuza mutima omulungi chichi. Tewaliwo cut off point. Novumwa ne general yawumuledde amagumba gali awumba kadi nakuyita embwa nawe nawe obusungu nokakana nogenda gyayise kubanga kubidde entoli. Lwaki atya emisango gya microfinance gyatidde omanyi batya emisango bigibayo batya tibabeera basajja atya ffe Kasolo nga tumubeererawo oluvannyuma lw'okubba esente microfinance naye ne tusirika titugamba owange malagaleka aligwa ku balala malagaleka aligwa ku mulala tetubayeeya Honorable Sise namujusi muyeyanga nti agenda ko kumeero olw'okubba esente eza Vegas tetubayeeya bambi tetubayeeya okukubba amabati tetubayeeyanga bapulida bamubuuza obuyigirize bwe ne insect nemulema okumanya ze simuyeeyanga era sinza muyeeya nkyalemeddwa okumanya insect sinza muyeeya naye ennaku ebbiri n'ozimala oli lw'emiyaga ogwawabi n'awalungi olutera olwanyisa sekikubo nga kukoze ng'olina ebizibu kaakati nno bino byonna twali twabisuubira era ffe tubagamba enkya n'eggulu nti Ssekikubo ne bw'onookola otya gwe baamala dde okuteeka mu kasero ate si ggwe wekka ne bw'olaba omukyala eyaliko sipiika y'eggwanga Uganda Rebecca alitwala Kadaga naye baamukasuka dda mu kasero ate si mmwe mwekka waliwo n'abalala essaawa yonna abagenda okukasukibwa mu kasero nga bw'olaba omukyala eyali minisita eyalemesa pulezidenti Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo okutwalira abantu b'e Karamoja emmere ebiseera ebyo yali amanyiddwa nga mukyala Nandutu kaakati nno ono baamukwata dda ku nkoona ne gyali bombuuzaayo nyinza okugamba sooka mpemu akadde mala okunoonyereza naye ng'amazima amatuufu banaani
ate abalaba kati bino byonna nga bigenda mu maaso abantu bangi beerabira essaawa eyo kye baliko ne beerabira nti offisi gye balimu z'abantu era public office z'abantu buli muntu yenna alina okubeera nga akozesa offisi eyo offisi si ye kaakati bano batandika okukozesa obuyinza bwabwe oluvannyuma bwe bagoba ma offisi zigano ne batandika okuwanda omuliro nga beerabidde nti baalingayo naye nga bwe baleerayo baalinga abantu bannansi babakooza kagiri kati bino byonna nga bigenda mu maaso waliwo amawulire agafulumye amawulire gano gafulumidde munda mu ggwanga erya Uganda era nga amawulire gano gasindikiddwa butereevu munda mu ggwanga erya Germany amawulire gano kikakasiddwa okusinziira ku bitongole ebyokwerinda mbu waliwo obutitimbe n'obutitimbe bw'ensimbi obadde buyingizibwa mu ggwanga Uganda naye ng'ensimbi zino zibadde zijja kufandinga opposition ebibiina ebimu ebya opposition wabula nga tebaabimenye mannya era nga n'ekigendererwa kya ssente zino kubadde kwagala kusuulwa gavumenti eya General Yoweri Kaguta Museveni kakati gavumenti egamba nti essente zino zonna baamaze dde okubeera nga baziteekako envumbu baamaze dde okubeera nga baziwera okusinziira ku mawulire galaga nti essente zino zibadde ziyingira munda mu ggwanga Uganda ng'essente zino zibadde ziyambako ku non-government organizations oba ziyite NGOs kakati nno ate okusinziira ku bakuumaddembe bagamba ebyo byonna bibadde byakwekwasa bwekwasa nga n'ebibiina bino ebirwaniza obuddembe ly'obuntu tebiriiwo wabula nga biriwo nga mukwesese oba omukutu oba omufulejje oba omugoma oba omudumu okubeera nga bino bigenda kubeera nga biyisibwamu ssente zino essente zino zibeere nga zifandingibwa mu opposition olwo opposition ebeere nga erina ssente bulungi nnyo ng'eri stable financially basobole okulwanyisa Mwami Museveni kubanga baba tebakyamufukaamirira nga tebakyamweguya kye bandimweguyizzaako ssente olwo essente baba bazirina okubeera nga beefandinga kaakati nno nga Mwami Museveni alwana okulaba nga NUP tefuna funding yonna okuva mu gavumenti ng'ebibiina ebirala byonna era nga bwe kirambikibwa mu constitution y'eggwanga Uganda kaakati nno ono n'ebitongole bino byonna abitaddeko envumbu era bingi byagobye byazisa e Germany nga ampuliriza njagala ebigambo bino byewulirireko butereevu nnyo nga video giwadde ekigalo ate nkomye obutereevu n'essaawa zino Uganda tuli mu kalulu ka pulezidenti twalabye wano ebitongole eby'ebyokwerinda gavumenti evuddeyo n'ebaninga foreign funding waliwo bannabyabufuzi abamu n'ebibiina ebya NGO ebya civil society ebiri mu kunoonyerezebwako ku ssente ezigambibwa okuba ezibadde ziva e Germany purposely nga za kukozinga regime change mu Uganda. Njagala ojjukiremu emabegako ebigambo ebyayogerwanga Afande Muhoozi ku ambasada wa Germany. Afande Muhoozi yajja n'agamba nti ambasada wa Germany tumugobe mu Uganda oba tumukwate n'okumusiba tumusibe. Abantu balowooza nti bye bya Muhoozi ebya bulijjo. Kati saawa eno munange gavumenti erina ebibiina ebyobwannakyewa byeri mu kunoonyerezaako. Ebibiina bino nti biba ez'okukozinga regime change mu Uganda nga ebibiina bino kwegamba bikola emirimu gy'obwannakyewa naye nga mu mirimu gino mubaddemu n'okumobilizinga abantu okwekalakaasa after elections nti akalulu bwe kanaba kawedde then akati ebibiina bino bijja kumobilizinga abantu to riot. Era kati ambassador wa Germany ali under investigation. Twaga kino kyabadde kibenefiting ani gino gy'emisango egyatwazisizza President Nicolas Sarkozy mu kkomera. Sarkozy mu 2007 ogenda okuwangula akalulu ka president mu France yafuna ssente okuva Libya. Muammar Gaddafi yateeka ssente mu campaign ye ekintu kyenaba
nti security mu Uganda government eyina obusobozi obw'okudetectinga flow of foreign cash mu ggwanga mu biseera bya kalulu. Nakugamba nti Uganda is not a... Kakati nno ampuliriza nja kusaba n'obwombefu osokoberenga bobanga Olympia o subscribing ku mukutu gwaffe ogwenkyukakyuka gwe gwa AKTV Media Uganda, omukutu ogwenkyukakyuka gokka mu ggwanga Uganda gwe tulina olunaku olwalero, era nga nze AK Master omuweerezaawo abeere emabega w'omuzindalo okubeera nga akutuusako ensonga zino. Waliwo omukyala amayidwa nga Christine. Omukyala ono Christine Nantongo asangibwa mu bitundu ebyeyo Entebbe. Kati omukyala ono yakwatibwako lumu ku kamera ono ng'akuba campaign, era nga campaign zino yali azikubira omuntu atafuna kadi ya National Unity Platform. Amawulire gakakasa nti omukyalo ono yalekawo omuntu eyaweebwa kadi ya NUP kyokka n'akuba campaign ng'akubira omuntu omulala atalina kadi ya NUP, era ng'omuntu oyo yasalawo n'ajja independent ng'era akabonero ke mbu yessawa. Kaakati nno omukyalo ono bwe yadda ku office za NUP ebigambo bino babimutuuzaamu nga bw'omanyi omukalukalu bw'atajja busera n'abyegaana ono n'akakasa nti yali AI. Kaakati nno lwaki nkuwadde akatambi kano njagala okimanye mukwano gwange ampuliriza nti bwe tubanga Mwami Kyagulanyi kye yatugamba nti security yaffe obukuumi bwaffe okwerwanako tulina okumakinga sure nti buli kye tukola, buli we tulaga, buli we tubeera kamera kifuuka ekyokulwanyisa kyaffe ekisooka. Omukyalo oyo gw'olaba oyo ye Christine Nantongo, era omukyalo ono kansala mu bitundu byeyo ampuliriza Entebbe. Ono yalabwako nga bw'olabaawo ng'ayimiridde mu lujjudde lw'abantu, mu bantu abayitirivu ennyo, ng'asaggulira obuganzi eri omuntu atali wa kibiina kyaffe ekya NUP. Kyokka nga ye yamala dde okufuna tikati eya NUP. Kyannaku nnyo nti omuntu okubeera nga ye yafuna omukisa n'afuna kadi ya NUP gwe baagimma n'atanyiiga kujja independent. Kyokka ate ono bwe bataagiwa omuntu gwayagala ku bwa mmeeya yasalawo n'agaana okugoberera ekibiina byekyali kisazeewo n'agoberera omuntu oli oba oliawo eyajjira ku ssaawa eyajjira ku mmeeza. Kyannaku nnyo nti abantu nga bano bangi baayita mu kasengejja naye nga be bantu abamu abatandifunye kaadi zaffe, kubanga kaakati ono aba akulagirawo butereevu nti nsolima yennyini ewedde emirimu. Akulagirawo obutereevu nti omuntu ono adi campaigninga ekibiina kyaffe gye tukoma okwagala ebifo ebingi okuva ku mutendero gw'abakansala mpaka waggulu ku pulezidenti. Kyokka ate abantu be bamu abamaze okubeera nga bafuna kaadi zaffe eza NUP ate be badi campaigninga ekibiina kyaffe okulaba nga abantu bawereddwa kaadi abatali bo nga ye wabula abalala ku mitendero emirala babadi campaigninga basobole okubeera nga tebayitamu. Olwo bano bwe banaatuuka eri ku zi City Hall, bwe banaatuuka ku kanso babeere nga batula n'abantu bali abatali baffe bennyini baleme okubeera nga oba ensimbi bazigabana nga baagala oba kolera musajja nga bamukolera nga baagala. Kaakati olwo ekigendera ky'ekibiina kyaffe kirabike nga bamaze okubeera nga bakisuulirako ettaka oba nga bakitemerako ettaka. Kaakati abantu nga bano Mwami Kyagulanyi atugamba buli we mulaga abantu nga bano bwe baba bagenda kwogera muteekewo kamera mubeere nga mubalabisa yonna bwe kiba nga kisobose babeere nga batuuzibwa mu bukiiko obukwasa empisa bano bakwase empisa. So kuli akatambi kano tukomewo. Naye mmwe kamera kyakulwanyisa kyamaanyi nze nakkiriza. Wallahi bakuleetera akatambi nga yeggwe kennyini nononya ne bw'okewakana nga tolaba. Omuntu asobola okukuleetera akatambi n'ogamba yenze kennyini mu butuufu nga mu mutima gw'okimanyi yeggwe kennyini nononya ne bw'okewakana nga tolaba. Kamera kyekoze Abayisirayiri mu Gaza Abayisirayiri n'Abamerika gwe kyebakoze mu Gaza obutambi bufuluma nga bebbo bennyini. Kamera kyakulwanyisa kyamaanyi. President yatugamba kamera kyakulwanyisa ekisinga n'emmundu. Amazima kamera esinga emmundu amaanyi. Kamera zirina omuntu omulala gwe zaakutte. Kamera zaasooka ne zikwata omukyala ndowooza mmeeya w'e Wakiseeyo ng'agamba bwe yajja genda mu DF ng'atiisatiisa. Bwe yajja ku kitebe okunona kaadi yagamba nti baagasegasa obutambi nga bakozesa AI. Ne mu mutima gwe yali akimanyi nti yeye yennyini. Wallahi obutambi bwabuleeta nga yeye kennyini ayogera ebigambo ebisosola mu madiini. Kamera kyakulwanyisa kyamaanyi. Waliwo omukyala bamuyita Nantongo Christine w'Ekatabye eyo bannange bamukutte ku kamera ng'ali mu kukampeyingira wa ssaawa. Kyokka ng'ekisinga okwewuunyisa akampeyingira ow'essaawa ye ali ku umbrella nga ye ali ku umbrella naye ng'ali mu kugenda mu maaso n'okukampeyingira era nga ku mulundi guno bannayisaba muwe mmeeya wange akalulu akabonero ssaawa baamutityako naye
obulamu tebwasigala kyekimu naye ng'amasaba bannange bamutuuka ku meeya mutikinga essaawa nange nja kubaawo kwolwo olunaku lwe bagenda okunoona wamu naye bamutuuka ku nange ow'omulisitiri baneemulabe manvuuli neyanzege abasajja kabaka awangaale natwe essaawa ekisinga okunennyamiza n'okunkwasa ennaku pulezidenti waffe ali mu byalo alya nfuufu omusajja yali omugagga alya nfuufu bano basobole okubeera mu bifo ebyo bye balimu bakozesa ambrera ne bakozesa ekifaananyi ky'okubeera mu bifo ebyo omusajja yali asobola okubeera mu lakizale life omusajja obulamu bwonna obwetagisa okubeera obulungi yali abuyina naye ali mu byalo mu bikubo eby'ettaka ali mu kulya nfuufu bano basobole okubeera mu bifo ebyo bye balimu nze nina ekibuuzo kye neebuuza ku budde bwe twayina n'akakiiko akateekateeka okugaba kaadi twayina obudde abantu bano mwabaleeta mutya mazima ddala mu butuufu national unity platform bwetakola kiwandiiko ku mukyalo ono kumugjayo ku positi eyo nedda biba biganye twayina obudde obuteekateeka abakulembeze abalungi twayina obudde obufolowinga apu ku bakulembeze abalungi n'essaawa entunuulira omukyalo ono ali mu tuswaza buswaza mwe mukubemu akafaananyi singa abantu bonna abaatulyamu enkwe singa bakyaliwo olwaliro nup yandibadde efaanana etya bannanga bannayuganda bali badde benyumiririza mu opozitioni ya uganda bwekubamu akafaananyi otunuulire bonna abatuliddemu enkwe singa baali basigaddewo ne basigala nga bali solidi twali badde tufaanana tutya nze nabagamba nup eringa nnyanja ennyanja tetereka bikyafu wansi era ebiza kungulu kebe mayiti ng'egudde mu mazzi n'egenda ddala ku ntobo ennyanja egikuba paka ku lukalu n'egiwandula nup bweto bwekola nup ewandula buli kikyafu kyonna bana batwekwesemu ate ze simanyi nakumanya ba nup eriggwamu enkwezenge katunuulira omukyalo ono Christine Nantongo mu butuufu tayinaamu yadde ekigambo kyayinza okugamba nti banaye pulezidenti wange mumundabira nnyo bannange mumpeere pulezidenti wange akalulu wabula ali biza kampeyiningira muntu wa ssaawa mwenna mukimanyi nti ku positi eyo tulinako omuntu wa ambrera tasobola kumukampeyiningira kyokka ye akampeyiningira ow'essaawa ate ye ali ku ambrera kati enkwezenge bwe ziti ya rabbi bino bye mbagamba nze buli lunaku bino bye bigendere kumalamu bannayuganda amaanyi mazima ddala omuntu amanyi nakowa values za kibiina ne principles z'ekibiina tazimanyi oba yafuna atya kaadi kati omukyala ng'ono Christine Nantongo omulabira ddala appearance ye tefaananira ddala kubeera wa nup afaananira ddala lumpugalizimu kati ono yafuna atya kaadi national unity platform mwina okututeerawo ekiwandiiko ekitongole ku mukyalo ono era tulina okumakinga sure nti kaadi yaffe agivaako kale naye adde ku ssaawa mukamwake talinamu yadde ekigambo ekigamba nti pulezidenti wange mumumpeeranga akalulu bannange nup bannange mulonde manvuuli ali ku kimu individiyo ali ku kikye ng'omuntu ye as an individiyo kyaliko mu butuufu omusajja ali mu kulya nfufu mu byalo anoonya buwagizi bano babeera mu bifo bino naye tunuulira omukyala ng'ono mazima ddala kamera tozanyisanga kamera ate tozanyisanga obudde tosobola kwekweka osobola okwekweka olunaku lumu bbiri ne tosobola kwekweka bbanga lyonna era babajja kukutegeera tambuza vidiyo kyeyalinga layikinga komentinga mbagala nnyo piisi kakati nno nkutegeeza nga tutandika waliwo omusajja era ng'omusajja ono mwogezi wa NRM amanyiddwa nga Mr. Dombo kati mwami ono Dombo nga bw'omulaba oyo ye mwogezi w'ekibiina ekya National Resistance Movement oba NRA National Resistance Army oba ekibiina ekyasookawo erinnya ndyogere mulijjukira ng'omusajja tanaba kubeera nga yatuma NRA kakati nno owuliriza ebigambo omusajja ono Emmanuel Dombo avuddeyo butereevu nnyo mu bigambo bye n'ategeeza ensi ku kamera nga bw'olaba nti mwami Kyagulanyi abafuukidde akayinja mu ngatto era n'ayongeddeko okulumiriza nti mwami Kyagulanyi yandivudde mu lwokaano lwa pulezidenti waakiri najja ne yeesimbawo kuba member of parliament asobole okubeera nga wa ekyaganya mbu mwami Museveni ayitemu ng'ali nani opposed oba ng'ali ani opposed nga tavuganyiziddwa nga bw'olaba ebyagenze ku Thomas Tayebwa deputy speaker
ne sipiika omukyala Anita Anet Amongo kakati nno ne prime minister w'eggwanga Uganda Amaidwanga Robinah Nabbanja Musafiri wadde nga bano bonna bazze unopposed naye nga ebyayisiddwamu byonna ensi yabitegedde era nga n'olukwe lwava lwonna ensi yategedde sirwa kuba nti abantu bano mu bitundu gye bava baagalwa nnyo wabula waliwo embeera eyateekebwawo okulaba nga baali babavuganya bonna babeera disqualified okubeera nga babavuganya kakati no Mwami Dombo agamba nti Mwami Kyagulanyi mbu naye yandifaananye ng'abo n'asalawo n'asuula Tawero n'agamba nti Museveni agende maaso n'okulembera eggwanga Uganda olwo mbu ye n'addayo mu parliament omusajja ono ng'agamba nti singa kino Mwami Kyagulanyi kyeyakola tebanditawanyina kwona ssente zaamu wa musolo ne Museveni teyanditawanye kubeera ng'atambula ogenda okunoonya obuganzi n'okusaggula obululu n'obuwagizi mbu yandisigadde busigazi mu State House ngeri gy'ali musajja mukulu mukadde n'abeereyo ng'atuddeyo n'alindirira kimu ekyokubeera nga alayizibwa kati bino byonna nga bigenda mu maaso naffe tetutudde Mwami Dombo twasaze ntumuka nti ensonga zino nti ebigambo bino byayogera alina okubeera nga abiwookinga kubanga Mwami Museveni amaze emyaka egikwata kumpi 40 ng'akalakata bannayuganda naye nga bw'otunulira ensi Uganda nebbanga Mwami Museveni lyagifugidde ne we yagisanga ne weeri kati bw'obanga omanyi bulungi nnyo ebyafaayo by'ensi eno tolema kubeera nga okwata ku mumwa kakati nno jjukira nti Mwami Museveni ajjuzza abantu bangi nnyo abamwetolodde naddala mu bifo eby'enjawulo eby'enkizo ebyewaggulu naye ng'abantu bano bamulinako akakwate ng'abantu bano bamulinako olunyankole tulaba mutabani we omukulu nga ye musajja akulira amagye amanyikiddwa nga General Muhoozi Kainerugaba yakulira amagye tulaba mukyala we amanyiddwa nga Janet Kataha Museveni ono nga ye minister owa education tulaba abaana be mu sectors ez'enjawulo tulaba mukoddomi we amanyiddwa nga Odrek Rwabogo ng'ebyobusuubuzi ate yabikwasaganya kati mu mbeera eno Omwami Dombo ayanukuddwa bw'ati tubadde tuli awo nga Mwami Dombo ate takomawo Mwami Dombo mwogezi wa NRM sooka omuwulire oze muto wange Kyagulanyi anoonye constituency agende yeewandise ng'omubaka wa palamenti bw'anaagenda mu palamenti oba oli awo n'afuuka leader wa opposition n'akumakuma ab'oludda lwe kyandimuwadde omwaganya okutandikirawo okukunga naye naffe kyanditugyeko okubonaabona nga tutambula nga tunoonya akalulu singa President Museveni bamulangirira dda ng'ebyo tebikyaliwo yandikoze nga aba PFF bwe baakola oba aba DP basalawo bukyali tebagaa ndipo tebagenda kuleeta candidate n'aba UPC nga kubatadde naye kaakati muto wange yagenda asanga yeerabirako engeri yagenze ekwanira n'atasangayo bantu n'atandika kola statement yagenze mu West Nile atandise ekola birango kakati neneebuuza kakati ekwanira tasanzeeyo langa aweddeko agenze West Nile teri bw'anaagyekalamoja nga teri olwo ng'akibalira wa kati ndowooza mukiraba baganda bange nti NRM yo yali ya rocking opposition yaayo nga bo baba basiteekawo okulwanira bifo kyova olaba Kyagulanyi bali mumuwa amagezi genda weesimbe kuba parliament obeere leader of opposition kubanga bo baali bateekawo opposition yeyaabwe nga yeebaawo kubala bifo leader of opposition kola ki tugenda kuwaka kikobe kati mu parliament Mwami Dombo bino birala aga amagezi kati tegakyakola gaali gakola luli ku mirembe gy'abali naye kati tegakyakola ekisooka otugambe Kyagulanyi talina bantu well naye ate otugamba singa tabadde Kyagulanyi singa temutambula kakati omuntu atalina bantu lwaki abasuza mutunula lwaki abasuza temwebase ate nga mukimanyi talina bantu does it really make sense so olumusooka weewulirizeemuko nga tonnabakola ki tonnabakwogera ekyokubiri mutugamba mwe mulina abantu Mwami Museveni bwe yabadde e Kabong district eyo mu Kalamojja Mwami Balamu yagenze ku mukutu gwe ogwa Twitter ne yebaza abakalamojja era n'atugamba mbu abakalamojja abasoba mu 300 okuva mu district ye Kabong bazze kulale ya Mwami Museveni Mwami Balamu Kabong as a district eyina abantu 21 mu kakaaga mu 11 tebawera 300 so ne statistics zamwe muzirowozengako Kabong eyina abalonzi 410 mu 2 mu 11 okitegedde bulungi kakati
kiddayo ne ku kiri kye mugamba nti Kyagulanyi alina mobile lale district webange ina abantu emitwalo 21 nga mwe mwagambye mwafunye abantu emitwalo 3 balance mwamugyewa bwe kiba nti temutambula na balonzi temutambuza abantu balance yavuddewa kakati bino ba expert tosobola bawulira ku radio nga babyogerako nti crowd ya Mwami Museveni teri nacho kubanga tosobola genda mu district ina abantu mitwalo 2 kwate n'ogamba wafunye abantu emitwalo 35 abalala wabajjewa ebyo tebasobola bikolako analysis kansabe ekyabaawo olumu mu ggwanga erya Liberia kireme kutuuka mu Uganda kuba ndaba kati gye mulaga mubanga mutandise tuwa statistics nga tezikwatagana na za ubos mweza mwe muzijjawa omanyi mu Liberia waliwo president bali bamuyita King Charles mu mwaka gwa 1927 if I'm not mistaken yawangula akaluko wa president n'obululu emitwalo 23,400 kyokka by then Liberia yali ina abalonzi omutwalo gumu n'ekitundu akati ne weebuuza abalonzi abalala baava ati bamwami Balamu bye boolekedde okola so Kyagulanyi abali mu kifuba Kyagulanyi temwamusuubira byakola byabasukkako naye muli bannayuganda nammwe tubaaniriza mu Uganda empya kakati nno olunaku olw'eggulo mwabitegedde ebigambo mwabiwulidde nga hotelo eyabaddemu pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Center mu Mitembo eri mu Mambuka abasajja nga bagisazeeko nga bamaze okubeera nga bagimaamira wabula bano baavuleyo ne bategeeza nti babadde banoonya ayitawa mbu kubanga ayitawa waliwo emmotoka eza Electoral Commission ezitambulira ku pulezidenti waffe Kyagulanyi Center mu ng'emmotoka ezo zaabadde ziri mu jjaama era nga jjaama ezo ze zigenda nga zitusumbuwa okubeera nga intaneti tebeera kiriya bulungi buli we tubeera nga tubaweereza ne mulaba nga evaako bweddako kati jjaama ezo waliwo emmotoka za Electoral Commission ezitambula ne President Kyagulanyi buli walaga kakati nne emmotoka ezo ezimu zaafunye obuzibu kati mu kufuna obuzibu ebintu bino bijjaama byabwe ne bibeera nga byabuzo banga byakyankalanye kakati no kwe kugamba nti ebintu bino yandibanga ayitawa ye yabitutte kakati no juga nti ayitawa ono y'omu ku baggala President waffe Kyagulanyi Center mu era tebalina we bamukwatira wonna nti oba yali avumye omuntu bw'ati oba yali akubye omuntu bw'ati oba yalabikako mu parade kakati ng'ono babadde balwana okulaba nga bafuna bamuteerako wonna embeera yonna okulaba nga bamukwata wabula nga wakyabuze bino byonna nga bigenda maaso ampuliriza waliwo okulya n'ekkombeso wani n'okweyuzaayuza omuguju nga bwe nakutegeeza munda mu kibiina ekya National Unity Platform wabula nga okwerumaaluma kuviira ddala mu bakomuledizi bennyini ab'enjawulo wabula nga bano ekibaleese okubeera nga beerega ebikya n'okwegwa mu malaka ky'ekintu ekimanyiddwa nga enkuuka abamu nga bagamba nti bannayuganda balina okubeera nga bagenda mu nkuuka kyokka ng'ate abalala bagamba bannayuganda tebalina kubeera nga bagenda mu nkuuka naddala abo abawagira enkyukakyuka kubanga enkuuka kyamaladde okakasibwa mbu si ya Ssaabasajja Kabaka okusinziira ku bantu abamu mbu enkuuka ya Katikkiro ow'ekitiibwa Charles Peter Mayiga beppo n'abantu abamu nga ba Abe Mukiibi n'abantu ab'enjawulo era ng'enkuuka y'omwaka guno yakyusiddwa dda n'ebyambalo badde byambalwa ebya Airtel bamaze dda okubeera nga Airtel bagigoba ne babeera nga bagifuumudde dda ampuliriza ng'olwo bawadde ttenda MTN era nga kino kimaze okubeera nga kikakasa nti abasajja bano baagala buli muntu yenna agenda okujja mu lubiri emmengo ku nkuuka babeere nga bambadde yero bonna balage nti Buganda for Museveni amawulire gano gafulumiziddwa Comrade Lumbuye ng'ono agamba nti era kyekyaggyisawo sponsor owa Airtel ayambaza ebimyufu bateekawo sponsor owa MTN ayambala ebya yero okulaga mukama waabwe accountability ekintu we bakituusizza okubeera nga balwana okujjako His Excellency Robert Kyagulanyi Center mu Mitembo ekifaananyi ekiraga nti awagirwa nnyo kaakati bano bateeseteese okubeera nga mbu bagenda kwambaza buli muntu anaayingira gwe bawaakajooza akakyenvu olwo tulabe ani anayambalirayo ebimyufu baagala buli muntu yenna abeerenga boolaba MTN marathon ng'abantu bonna mu nkuuka bambadde kyenvu mwerere kaakati nno bino byonna nga bigenda mu maaso wano waliwo okulya n'okkombeso wani bakomuledi ab'enjawulo bagamba enkuuka ya Ssaabasajja Kabaka abalala bagamba enkuuka si ya Ssaabasajja Kabaka abalala bagamba Obuganda ku ttaka kwe buli
kwe kuli enkuuka eno era naffe kwe tusinzira okuweereza ensi yaffe. N'olw'ensonga eyo ekintu kyonna ekiri ku ttaka lya Buganda tetulina kubeera nga tukikuba mu nkuba ekiremesa oba ekisuula. Kati nga abalala bagamba tulina okubeera nga tukikuba kubanga bwe kiba tekiwagira nkyukakyuka nga nakyo kikuba enkyukakyuka nakyo kirina okubeera nga kikuba. Kati mu mbeera eno njagala nsooka nkuwa katambi kano ebibuuzo bya bano. Enkuuka mugigendemu abali babalina obusobozi. Ffe tetulina bwetaavu yadde ekigendererwa gattako amaanyi agalemesa abantu bwa Buganda okugenda ku mukolo gwa Buganda omutongole nnyinimu kwafulumiza abantu mu mwaka omukadde n'abayingiza omupya. Ebiseera ebisinga singa obeera olwanagaana omuntu totunuuliranga kimu kya kumuwangula wabula olina okusooka okulowooza nti tulwanira ku ttaka lyani. Bwe mubanga mulwanira ku ttaka ly'omanya ekyonooneka kyonna oba ekyonoonebwa mu fayiti eyo kikyo. Era omulaba agenda kukuprovokinga nnyo olwane mu nnywana eyonoona kubanga mu byogenda okwonoona temuliimu kike. Nnyanikula statement ya muganda wange Isima Lubega Ekibibi gyaga abannuupu temugenda mu nkuuka. Muganda wange Isima Lubega Ekibibi mmanyi statement eyo wagikoze mu bulumi. Statement eyo wagikoze ng'owulira ng'aliiriddwamu olukwenga ggwe Omuganda. Nesooka weebuuze nti yo omulabe Museveni yagifunya atya? Yamunyiizizza oba yamusanyusizza? Tulina obulabe e Uganda nti omulaba ayagala kutusaanyaawo ffenna Abaganda ne Buganda naye ng'ate akozesezza ffe nnyini. Omulaba agitadde ku otopule yo yeetulise yokka na yokka. Era y'ensonga lwaki olaba abantu eyo nga boogera ebikontana ne Buganda entuufu. Oli najja n'akola statement nti tunda ku ttaka olye ku ssente. Ate nga ffenna tukimanyi nti Buganda ly'ettaka. Kakati omuntu ng'oyo tasinziiranga Mmengo n'akola statement ekuprovokinga naawe noddira mu ngeri gy'abadde akusuubiramu. Omuntu asobola kukola statement ng'eyo golowooza ayagala Buganda? Ayagaliza Buganda? Oba yajja assaanyaawo Buganda naye ng'ate ayitira mu fiiringizizo ng'akozesa ggwe wennyini. Omwana omujja na nnyina olina okukimanya nti abeera muganda wammwe naye ebyo wammwe n'ebyonooneka takisangamu buzibu kubanga tabeerako na muki, tabeerako na mugabo. Kakati tuyina abantu mu Bwakabaka bwaffe nga kyonna ekikolebwa oba ebikolebwa babeera babyolekeza ggwe Omuganda ng'era bakimanyi ogenda kureactinga mu ngeri gye bakusuubira kubanga baabateekawo bakuprovoking oreactinga otyo. Omulaba oyo tumwewuunyiseeko nga maama bw'anaakukuba emiggo n'otakaaba abula okukufiirawo kubanga yeebuza lwaki takaabye ku mbooko ze mmusambuliiza. Akubwa abeera asuubira kukaaba kyokka ate bw'atakaaba kyewuunyisa nnyo amukubye era ne kimuluma nnyo. Omusajja oyo ali eyo aweereza bbomu enkambwe oluusi tubuukeko ku butego bwe. Bbomu ezo aziweereza kubanga amanyi nti zibeera zibaleeta obukyayi n'obusungu ku mitima. Mweyongerere ddala okkuba ekintu n'okukikyayira ddala. Omwana omujja na nnyina takukyayanga ewammwe. Abamu mu sisitimu eyo baana bajja na nnyina. Kyova olaba taata agamba temutundanga ettaka. Ye najja n'akola statement tunda ettaka olye ku ssente. Tusigazze ennaku ntono okugenda mu kulonda kwa bonna. Weebuuze lwaki mu kaseera kano akatono ebitukoleddwako bingi okusinga ebyali bitukoleddwako ebbanga lyonna. 31 Desemba bw'ebeera nga yenkuuka naye ng'ate mu January tugenda mu kulonda kwa bonna, meaning nti omuntu bw'okola statement nti owannuupu togenda mu nkuuka, statement eyo baba bagenda givugirako mu kulonda kwa bonna. Statement eyo baba bagenda givugirako mu kulonda kwaki? Mu kulonda kwa bonna. Museveni abeera eri ng'akutte ejjinja erimu nga likuba ebinyonyi bibiri. Eno waliwo gurupu ekulwanyisa gye yalabye nga nayo gwagirwanyisa.
kyokka nga ate eri ne Buganda eri mu kusaanawo still Museveni abeera muki muwanguzi. Era y'ensonga lwaki nagambye omuganda alumwa Buganda ng'oli mmengaawo tolowooza nti okuba Kyagulanyi. Gwe wennyini oli mu kkuba Buganda. Tolowooza nti okuba Kyagulanyi. Gwe wennyini oli mu kkuba Buganda. Abaganda bakodomi bobote. Abaganda mama wake na Muganda azalibwa wano. Miria Kalule obote. Miria Kalule obote. Bakiriza ne bazaala obote. Kadde Miria Kalule obote tumusosole. Oyo mwana tuyita kojja. Tayita nzenze kakojja. Buli muntu nga Muganda. Kubanga Miria Kalule Muganda. Yes. Era yakena azaala akena Muganda. Akena bwabeera wana abeera mbakojjaabe. Oba kitegedde ekyo? Yes. Kakati era Bobi Wine asosola akena. Ne wajja n'asula ewuwe. Ensonga ziri zaali z'abakulu zaggwa. Lwakuba nti kyatusigalako nti oli yakola ensobi ku Bwakabaka bwa Buganda. Era waliwo n'Abazungu nabo bakola ensobi ne bawaŋŋangusa Edward Muteesa. Lwakuba Edward Muteesa ali musajja mulwanyi ekyo n'akivaamu. Kyogamba nti oba okya Bobi Wine okyamene baakakyama mayanja abamuleeta abaleeta Obote. Abaleeta Obote. Obote yakera Bukeezi n'ava eri n'ajja wano. Yakola ensobi tugivumirira ne kaakati naye si mwana we. Yes. Nze nagende wa Gundi nendi amapeera ga Gundi. N'omwana ogenda muteekako ekyo nti oyo mwana wa Mukwaya tajja wano. Kubanga taata we yandira amapeera gange. Taata we yandira amapeera. Abantu bandirabidde ku kino nti okusonyiwa gye kuli. N'ensi bw'oba oyagala etambule okusonyiwa gye kuli. Yes. Tosika mugwana bantu. Pulezidenti Museveni bwe yali akajaana mu 1986 yayita Basemwogerere n'ebibiina ebirala n'ababuuza mwagala tukole tutya mwagala tukole mu kutambuza eggwanga era ne yeegatta nabo ne batambuza eggwanga. Kakati nabo bakola bubi. Ne Museveni yakola bubi okuyita abantu atambuze nabo eggwanga. Bw'obanga oyagala okutambuza obulungi eggwanga tokola mpalana. Yes. Ku bakulembeze balala. Bali bakulembeze ba UPC. Kati Bobi Wine bw'anaabeera pulezidenti bali tabawe na mulimu. Bwe mba mugamba ekyo nti yagenze ku malaalo g'Obote n'aziika. Obuganda yabuliddemu olukwe. Tiyabuliddemu lukwe. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nalabye abatandise okwerogoza nga boogera ku kikola kya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu kye yakoze okushala ku Jima Akena n'alambula entaana ya Dr. Milton Obote n'amuwa n'ekitiibwa ng'amuteekako fulaga y'eggwanga Uganda olw'ebirungi byakolera Uganda. Nga bagamba nti Kyagulanyi Ssentamu omuganda osobola otya okugenda n'olambula entaana y'omusajja eyalagira ne balumba olubiri lwa Kabaka. Oba okitegeera era nga n'abamu ku boogera ebyo mu mwabadde ne Haji Nadduli. Njagala osinzira okutegeeza Haji Nadduli ne bana Uganda mwenna gye muwangalira mu ggwanga ne bweru w'eggwanga Uganda bw'obanga oli muna Uganda ng'owagira Museveni tolina moral authority yonna eyogera ku kikola kya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu kye yakoze. Olw'ensonga tosobola kugeraageranya bubi bwa Dr. Milton Obote ku bubi bwa Museveni wamugomuwagira. Tekisoboka. Tosobola kugeraageranya bubi bwa Idi Amin Dada ku bubi bwa Museveni wamugomuwagira. Tekisoboka. Ekisooka kya byonna bw'obanga oli wakuvunaana Obote ensobi gye yakola mu bukulembeze bwe eri emu yokka yakulagira kulumba lubiri. Bw'oba wakunenya Idi Amin ensobi gye yakola mu bukulembeze bwe nga totegeera bulungi oyinza munenya ku kyakugoba bayindi. Bw'obanga obongo tebukola bulungi yensobi yokka gy'osobola okunenya Idi Amin Dada. Oba okitegeera. Naye bwe tutandika okugamba nti tunenye ono musajja wamugomuwagira ensi yaffe Uganda kiri ku likodi tebangako na mukulembeze mubi nnyo twenkana Museveni. Era tulwane nnyo okulaba nti obubi bwe bukoma ku ye ng'abana Uganda. Oba okitegeera
bw'obanga okyanenya Obote nti yalagira balumba olubiri ng'onenya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ogenda okulambula entaana ye ky'oba omanya kiri kimu nti Robert Kyagulanyi Ssentamu mukulembeze wa ggwanga Uganda lyonna ng'alina okakasa nti buli region efuna rights zaayo ng'alina okakasa nti buli ddiini efuna rights zaayo n'ekitiibwa kyayo alina okakasa nti buli ggwanga buli tribe efuna rights zaayo n'ekitiibwa kyayo kati bw'oba oyagala Kyagulanyi akyawe abalango olw'ekikola Obote kye yakola olw'otaba mukulembeze wa ggwanga then omulinga abagamba nti Robert Kyagulanyi Ssentamu anoonya bukulembeze bwa Buganda nti temusobola kukiza muntu agenze wa Obote eyalagira ne balumba kabaka wa Buganda nti kyakoze kikyamu ono tanoonya kubeera mukulembeze wa Buganda anoonya kubeera mukulembeze wa ggwanga lyonna nga mukubeera mukulembeze wa ggwanga lyonna alina okukakasa nti buli tribe efuna kyenkanyi ku ggwanga lyayo efuna rights zaayo n'ekitiibwa kyayo okujja nga temutegeera butegeezi ekyo temuddamu nakyogerako nti yakoze ensobi tewali nsobi gye yakoze oba okitegeera bw'obanga wagira Museveni ng'okyagamba nti Obote yali mubi okulagira okulumba olubiri lwa kabaka kimanye nti Museveni gwe wagira essaawa eno yaalwana kubeera kabaka wa Buganda ne Uganda yonna ye kyakolerera oli yalagira kulumba lubiri ne teyeegwanyizako kubeera kabaka ono ye yeegwanyiza kujjawo kabaka aveewo ne Buganda eveewo asigale nga yeye kabaka wa Uganda yonna era yensonga kyolaba nti essaawa eno ku mapu ya Uganda Buganda teriiko ani yagijjako si ye Museveni kati oli yalagira okulumba olubiri noono eyajja Buganda ku mapu ya Uganda n'afuula Buganda ng'etaliimu mu Uganda nga takomye ku ekyo alwana kubeera kabaka wa Uganda kujja bwa kabaka bwa Buganda okyanenya Obote yalagira balumba olubiri ng'essaawa eno kabaka gwe tulina ali mu kubonaabona asavaivinga butwa ani yamuwa obutwa bumubonyabonye essaawa eno omutambuza amawanga gonna babunune mu mubiri addemu abeere mulamu yali Jimakeno oba yali Obote si be bano abalina amanya g'Abaganda be yakeera enkya naawe obwami n'abaawo obukulembeze ate ne bakolagana n'abawamba ensi yaffe abagifuga ne bakolagana naye ate bamutte bamugjewo nga baagaliza ono y'abaabeera kabaka wa Uganda yonna bana Uganda mubeeremu amagezi bannange mubeeremu amagezi temulaba bikolobero bikoleddwa ku Baganda ne Buganda nga bikolebwa bana batufuga olwaleero kabaka ne bamufuula atakyalina makulu kabaka ne bamufuula atakyalina mugaso kabaka n'awambibwa nga bamuwambira mu bwakabaka bwe nabanga mubamuwambira kiki mwogera bantu muba aji nadduli abasajja abakulu abatategeera owaana Museveni ng'ate ovumirira Obote bogwaga nti Obote mu byosinga Museveni Allahu Akbar mwe bana Uganda njagala mbabule kino bwe mba mwagala okukakasa musiriwale 2026 balayize Museveni nga president wa Uganda automatically mujja kuba muloweze mutabani we Muhoozi temulaba nti tukyakaba Museveni nti mubi omuntu asobola okumenya likodi y'obubi bwa Museveni alina kubeera mutabani we yasobola okukola ebibi ebisinga Museveni byakoze mu Uganda olw'ensonga nti abantu bano balina kye bafaanaganya n'ekibaawula Museveni mubi nnyo naye ate mugezi mu bubi bwe waliwo byakozesa amagezi mutabani we mubi nnyo ate musiru nnyo kati kuba mwakafaananyi ng'eggwanga likulembera omuntu nga mubi nnyo ate nga musiru nnyo ligenda faanana litya olaba lifaanana bwe liti nga likulembera omuntu omubi ennyo naye nga atayinamu ku magezi watya nga likulembera omubi ennyo atategeera tulwane nnyo ng'Abannayuganda tuleme kubuuka mu kadiba ka nkali ate kugwa mu kadiba ka bbi kubanga bwe tuva mu mikono gya Museveni tugwa mu mikono gya mutabani we tujja kuba tubuuse mu nkali nga tugudde mu bbi tulina kulwana kuva mu kadiba ka nkali nga tugwa mu kadiba ka mazzi kwenaazaako kko n'ekivundu ky'enkali etuwunyako nti tulina kulwana kuva mu mikono gya Museveni nga tugwa mu mikono gya Kyagulanyi ekyo bwe kitulema okukola Uganda eweddewo ezikiridde okulabula kuno nsaba mukuntuusize ku vice president wa Buganda region Honorable Muhammad Mwanga Kigombe. Honorable, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulamusizaako nnyo mukulembeze wange nze ndiwe Butambala gwe MP wange ne Hajat Aisha Kabanda. Honorable, nze mbuuza lwaki olemeddemu politics wammwe ow'obutaayi n'obusuuti atayina makulu atayina gy'atwala ggwanga hona politics w'okukuuma obukuumi obufo so si politics ow'okuyamba eggwanga okuba nti likyuka manyi lwaki His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yavaayo n'abagamba abakulembeze mabega eri nti mukole eggaali nga n'omulimu gw'eggaali ezo
zigenda kuyambako okusagula obuwagizi. Ekyokubiri okukuuma akalulu. Ekyokusatu okulembera mu kulwanirira akalulu. Nabaga mukole eggaali. Nekyewunyisa ku levo gy'oliko eyobukulembeze mpaka kati nga tulina wadde abaana abasatu abakola nga bodyguard babasobola okukuuma. Luli wali gye wali gyojjukira obulungi bakongola Katonda bakubireyo. Kiswaza nnyo vice president omulamba ng'abantu baagala okukubira ate mu kitundu kyo kyokiikirira. Naye omanyi ekyakutuusa ku ekyo bantu kumanya nti otambula bwogwo ne bakkuba olwo teriyinza sitopinga muntu kukuba luyi. Oba okitegeera simanyi oba muli owuli okalubirirwa nnyo okucommunicatinga n'abaana abavubuka. Lwaki olemedde mu politics okwetwalanga igwe ow'enjawulo ennyo? Bali embasa bamwegendeze Muhammad Mwanga Kivumbi oyo. Tulina ebintu bingi bye tukola mu NUP. Mwana wattu nga tabikola. Ye nga abitwala mu ngeri ya kunyoomerera, kujeregerera na kukakkanya. Kambawe kyangwe nnyo. Ku mwenna ani yalabyeko Muhammad Mwanga Kivumbi ng'ayambadde overall. Nga tulina omukyalo omukadde Lina Zedriga asobola okwambala overall. Tulina omukyala Mama Nambozi, member wa parliament, asobola okwambala overall. Bangi nnyo ba MPs abambala overall. Ani yalabyeko Muhammad Mwanga Kivumbi ng'ayambadde overall. Kugamba yalaba ebintu ebimu bitwalanga byakujeregerera ng'olaba nga ye eyasukka leve eyo kugamba nga biringa ebintu biraga nti ababikola ba wansi. Ovulo kinene ani atira okulaba Muhammad Mwanga Kivumbi ng'ayambadde bereti. Wano nno wenjagala okusinzira okwebaza Hajjati Aisha Kabanda. Ndowooza sinnalabayo MP ayina gaali nga Aisha Kabanda gy'alina. Wallahi nalabye abaana bafuutu soja Aisha Kabanda ng'ava okwewandiisa ebutambala. Abaana bali organized, bakommunicatinga bulungi, balina abakontrolinga traffic, balina abakontrolinga cloud. Gwe bana yali omukazi ya organizinga bulungi abaana be. Ate nga teyabalonda bulungi kwolwo ng'ava kwewandiisa. No, nzize mugoberera abaana amanyi basinda ne parade n'ababuulirira bannange empisa kyekikulembera mu byonna, banaye mutambule bulungi mu makubo, temweyisa bulungi, temweyisa bubi mu bantu gye tugenda, muvuge bulungi ne kufuna accident ng'ali awo abasingiza layini ali mu babuulirira. Oba okitegeera kati kuoma akafaananyi Muhammad Mwanga Kivumbi singa olina abaana nga Hajjati Aisha Kabanda baalina bwe batyo abali well organized, abalina empisa obulungi, abeeyisa obulungi mu bantu, abamanyi ekyokukola nga ne omukulembeze omulala Butambala alina bwe batyo. Wetole Butambala yonna nga buli mukulembeze alina eggaali nga Aisha Kabanda gy'alina. Butambala waliwo yali tatadde okubba yakalulu. Naye gweomusajja omukulu n'oba nga tolina wadde abaana abasatu. Kakati baani abagenda okukuuma akalulu k'omukulembeze? Kana akalulu si kakukulangira, kalulu kakulwanirira. Baani bootegese abagenda okukuuma akalulu? Baani bootegese abagenda okukulemberamu mu kulwanirira akalulu? Kubanga buli kintu kyetaagako abakulembera abalala kubalabira ne babeegattako. Ensonga n'egenda mu maaso. Bali bootegese. Mutemufaayo olw'okuba mukimanyi nti bwe mugenda mu paalamenti pulezidenti waffe ne baba talayidde muba mujjafuna buli kyonna kye mwetaaga nga Museveni ye pulezidenti. Emoloka ez'obukadde 3, omusaala ogw'obukadde 50, alawesi ez'obukadde 10 nga balina biru zaabwe ez'ekibbi ze bayisaawo byonna muba mujja bifuna. Naye ffe ng'Abannayuganda tetulina kye tufunamu mmwe okugenda mu paalamenti. Ffe kye tufunamu kiri kimu, gavumenti kukyuka. Mune mugenda mu paalamenti nga Museveni akyali pulezidenti. Ffe ng'Abannayuganda tugenda sigala nga tubonaabona. Kati oyo politics Muhammad Mwanga Kivumbi gwe gwolemeddeko ow'okukuuma obufu so si ow'okukyusa eggwanga. Oyo politics twamukuwa tetumwagala, muganda wange weegendereze.